gyotabadde mukwano gwo full figure yavaayo n'akola list n'agamba n'akola list mpanvu nnyo ku bayimbi abagenda okufa enjala mu kaseera ka coronavirus wali ku namba 3 full figure wamukola ki? Abayimbi bagenda ekyo tikirina buzibu. Ekikulu kyenjagala mwe full figure nti kyenyinza okumugamba ku bambi full figure nti mukabiddeko bukabizi okitegeera kubanga nze bw'aba andiisa mpe kubanga bugamba singenda kukaba nyumpa kubanga bakuwa ssente tulina kyazikozesa tulina magezi kyazikolamu just kuwogana bwoganyi kwogera bwogezi kino kwogera bwogezi kiri banoonya omulimu ogw'okuwa tolina bitabo bagenda kuwa ministry ki bagenda kutuuza mu kifo ki mumuswaza omusajja mumukubisa ebbali yeri alowooza atutte muntu alibu magezi agenda okutuuka wali agenda okulabaga kintu kiryawo byabwe kitegeera nze nadiringako ne bafulufiga abo bintu nga ndaba bintu bije nenge nagenda okulaba bunanga abantu kati fulufiga takyalina nnyo kitibwa kubanga omuntu eyefuulafuula si muntu mulungi fulufiga yakyaya abantu fulufiga yatukyaya nga tutya n'okupostinga kakantu konna akayero fulufiga yateekawo embeera y'obukyayi obulaba obwasigala mu bantu ba people power okitegeera eyo embeera okukuba bucupa ebyo yali mbeera ya fulufiga yateekawo embeera n'akyaya nga atukyaya era nze nagenda kunabulenkola bannayinga njogerera ebintu gwe olabika gwoli wa movement nanjogerera bingi nnyo neewuunya nnyo ne batuteekamu ekintu neewuunya nnyo fulufiga okuvaayo n'asala nadde eri n'ayogera bintu ebiwe bitu so kati fulufiga ye ng'omuntu ndabira ddala nga bambi yeetaaga kusaasirwa busaasizi bamusaasira busaasizi era talowooza mbu nno baamulonda mbu ayina talina kyali wali okozeeko naye nekuleko naye nagendako naye Gulu University kwanga twagenda mu kalulu ka guild president wa Gulu University ng'omwaka guno gutandika ne bajjo twali nali nabo ne bajjo ngira bommanyi basajja ba people power ne bantwala n'engenda n'enkola ensasagge zonna n'embikola byonna okitegeera basajja anze bajja kumpita buyisinga muntu kubanga kintu kyabavubuka ajjukira ate ngende nange gwendi muvubuka bampita ngende nyambeko omwana gerudi ngenda nabo nengenda okulaba so kati full figure nze sifuddeeyo kufa njala enjala eruma nze teruma ggwe gugenda oli sente zo ze baakuwa baani abayimbi yagambye okuvubuka buli ogw'okugatto bwengatto yeewunya nze fulufiga zedirigere fulufiga zebitu byagezega ndi musajja nze nga ndiriga n'abantu balina nnyo bitabo wadde kale ndi mwana wa ghetto naye nze walayisaako zange teziri nnyo wakati wa fulufiga nze neewole ku nze era yagambye ogenda kuddayo gwe ne banno yawadde lisiti y'abantu 10 kati gwogenda kuddayo okola omulimu ogw'omutwe gwali mubbi wali mwana w'eyipanda nze nali mubbi nali mwana w'eyipanda sifuddeeyo kanti kati kikitugamba nti nno kakati kyonjagaliza oba ogamba nti nno omwana wa lipanda biki ffe tubala twencourage nze abaana bangi tubalaze nti nno we've come from the ghetto but we want to make a ghetto a better place lwaki nze abantu banzikiririzaamu kubanga bamanyi nkulidde mu mbeera gyewandiise embi naye twatuuka nembeera nga nze nakulira mu ghetto ewabeeranga abayaaye ewabeeranga ababbi ewabeeranga abakini nga ngenda kusomera ebitabo n'embisoma era bwe mbeera mu ghetto baba bazannya wali matatu nga nange ensoma era bwe namaliriza ebitabo mbirina okitegeera so kati era abaana ba ghetto bandabanga kwegambanga empura waabwe kwegamba omuntu gubalaba atobye nga bbo ayita mu mbeera nga bbo naye n'atuuka n'abeera nga kwegamba naga nti wadde Kalifah naye apita mu mbeera gye tulimu aliyala nga ffe mwana wa ghetto naye olaba agenda mu kuyimba n'ayimba n'atabba n'atakola biki why nange wendi wano kanfuuke DJ nange wendi baana bangi nnyo bafuuse ba DJ ba MC nenga bandibadde bakubi ba buyondo bandibadde so ekyo kyokugamba nti nze ndi mwana wa ghetto kozi mu ghetto ebiba mu ghetto bingi
ffe tuli baana ba ghetto era gye tukulidde naye twagala ghetto efuuke ekifo ekirungi bye bajoogerera ndi buli ava mu ghetto aba muyaaye buli ava mu ghetto aba mubbi buli ava mu ghetto kyovula tuvuddeyo ne tutuuka ne twesimbawo tubalage nti n'omuntu ava mu ghetto asobola okuvaayo n'afuuka omuntu omulungi kyekyo Bobi Wine bamwogereranga nti Bobi Wine mubbi muyaaye anywa enjaga biki n'ebyo byonna bituuse ne bivaawo so kati ebyo byonna full figure byayogera ajja byogera bikole kino nze nkugamba ne mbakama abe ebitabo byange bigenda kujja ne mbakama abo babe nga bansinza bagamba esibu ekisinza omukwasa ennaku mbw'obadde bubi nnyo wenna wasiiwuuka ng'obadde embeera eno eya korona teriiwo ebivulo babisazizaamu akwatiddwako ennaku agamba olaba mu mbeera eri wobadde oyimbira emitwalo 2 kati essaawa zino tebakyakuwa n'ensonga lwaki afunye ennaku ku mutima mugambe nsinze gw'ayina akwatibwe baganda be kubanga nze siri muganda we ennaku alina gikwatira ku baganda be ffe tuli baana ba ghetto tuli baavu ne tuli basanyufu okitegeera tetusabiriza nze sisalangako genda mu gundi eno mbubampe ssente nze ndi musanyufu nnyo ne Mukama kyeyamba siddaawo kugamba mbu ate Kalifah gwe byokuŋŋamba muzisi gwabimanyi nti nze siriira naye nze ndi happy nzomba nange bwemba nga ndi musanyufu nzija badi karakita yange nenzigulawo studio ekola music mukola ebweru ntambula kati mabegakawo mbadde Bungereza full figure bukyangayimba mu myaka gye yakagenda ebweru emirundi emeka nze tewannayita na myezi giri awo ebiri so kati kyenjagala mugambe nti full nze nja kukulabisa ne bakamaawo bakukyawe bakugobe kwanga bajja kukulaba nti ndiringa n'omuntu ali awo atasoma atakola ki nze Kalifah bamanyi I don't need money nze setaaga kuba na ssente neetaaga magezi era buli omu akimanyi Kalifah ina amagezi ge gajja kuntu nze nayingira mu industry eno nga ntambuza bigere ng'era ntambuza ngatto yange eyo nga bakivuma ekigatto owekigattawo nakuba hiti owekigatta kati owekigatto wuno nina studio bebekulu gyakola ki gyalina yeyimiriddewo bibino badijje bonna ebyuma mbirina so kati full figure nze njagala nkuwe kino ekintu full figure gyankuwa omulimu tulina mulimu ezazifuna kwakera busigo anazisangawa ani eza full figure azijja kwakera iziriwa zajjewo full figure waba alina ssente ampeyo milioni 10 era full figure yagambye full figure waba alina ssente zisirira ssente ampeyo milioni 10 tagenda kuwa buwi wabula kyenjagala mugambe wabugenda kulinda kusabiriza ngenda kwesimbawo ku challenge mu kalulu ka 2026 ngenda kujjanga independent ngenda ku challenge bonna ne bakamaabu mu kalulu nawo bokola ki my mission is to challenge you guys in the 2021 elections oba wali coronavirus mbobulu bana busaza newe buddira mbwe buti fe tuli ready ng'abaana ba ghetto tetwetaaga bintu byonna tetwetaaga ssente tetwetaaga ki abantu baffe batwagala tubeere mu bifo ebyo so tolina kyosobola kulwanisa ne bwona okola ki everyone knows Kalifah ffe tuli baana batu tetulina ezo ssente tetuzirinaze baba what we leaders fofika kulinzi akuweroni anzi kikulu ate nze seewola munnange seewola musajja musiraamu first of all obusiraamu tebutukkiriza kwewola ezo ssente za haram essente ziriko amagoba tezikkirizibwa mu Quran so nze mbuulina kwato jjumbe nina abaana ab'okulabirira baana bangi nnyo bendabirira babeera mu bizinga era kyobola na program gye bayita sound check baana babeereyo mu bizinga tufuna obusente tubaweereza kwe tubaweereza naye gwe otuuka ne w'abakulu tolina wadde kantu konna ke wali okolodde bantu baavu okitegeera oli omwe wana bwe wanyina ssente mugenda ffa nazo ssente terina kyozikolamu bizinensi meka bukyangu oyingira NRM wakakola ki weete oyina kyoli bagenda okulaba nga toyina kyoli okitegeera tosobola wadde kuwandiika sentence mu luzungu oli wa mu ghetto ki gy'ogenda okuvugiramu so kakati mu kifo ky'okwekwata kufa abavubuka bakumereddwa kale ate osekete so kakati kyenyinza okugamba full figure mukwano kakkana nti nzo ninde bulinzi mu kalulu kubanga nze gwewerijjako ne bakamabo baagala nyingira ekibiina kyammwe mbataase kwegamba mbeere nga nze waki okitegeera so maama nkugamba bugambi kakkana
kakkana guno omugigi gwe tojja gusobola. Kati ate full figure njagala okuddamu okukola naawe interview ng'oyogera mu Luzungu. Saagala oddemu kuŋŋamba kigambo kyonna ng'oyogera mu, kubanga ffe tuli bavubuka bato ate English is the official language. So saagala oŋŋamba ate biki, njagala obeere ng'oyogera Luzungu full figure. Ebintu ebyo by'okubuzaabuza ensi muzimanya muli baakabi ate nga temuli baakabi. Tewasoma wadde wakoma mu P3 odde omanyiira abantu olw'okuba abantu basirika. Bantu bali bakuwagidde nga wa people power nga bamanyi nti era abantu aba people power babeera baavu, babeera bwe batyo. Oli mwana wa ghetto, toli mwana wa mugagga, oli mwana wa munaku, oli munaku nnyo, oli mwavu. Va mu by'okwepankapanka, wofunye ka chance kakozese, va mu kuvimbira ku bantu abalala. Abo abasajja babakozesezza abantu bangi nnyo. Ojja kuddaawo wagire ku bantu omanyiire. Nze nina ebitabo byange essaawa zino nsobola okujja ne nteeka ebbaluwa mbakama abo ne bampita direct. Muganda wange full figure utasoma buno okuze. Somesa abaana abo baleme kola nsobizo oli mu kukola. Esembe yo ku full figure. Yagambye oba lubalo bakatonda. Tosobola katolo gwama kuba ye musamize gutamanyi manyi ko gyogajja. Nze setaga manyi. Nze nina ebitabo byange. Katolubwa nze nina ebitabo byange bimmala. Nina ebitabo byange, nina obuwagizi bwange. Nze ninze kalulu. Oba mayembe, oba gakyasule mayembe asule makiba, but me I'm ready to challenge mu kalulu kachi kabiri 21. Nga teri wadde kwetiitira, tewaliwo biki eno time yange ya muvubuka kugezaako. Era na buli muvubuka ali eyo mugamba tiweetiitira yeno chance nze nayingira mu music ono nga bagamba abasajja balogo bagenda mu nnyanja. Okitegeera ninatuuka abagenda mu nnyanja ne nnyimba nabo. Kakati ebyo by'oŋŋamba mbusimanyanga biki. No my friend, ffe tuli ready okufeesinga buli kimu. Okitegeera. So kati ebyo by'ogamba byonna ezo intimidation ebyo tebikwatagana ku nzi. Byonna by'oŋŋamba obukodyo bulakyo mpa obukodyo obwo lwakyo ndabula. Onjagala nnyo lwakyo ndabula. Mundeke ankube. Mundeke gwe lwakyo ndabula olumirwawa. Ate woyo ogamba tonjagala kakati ondabulamu biki. Lwakyo ndabula muleke. Nze mbalinze mu kintu kimu tusinkane mu kalulu ka 2021 olabe kye bayita Kalifah Aganaga.